نحصي يا الله المبدي. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيله إلى يوم الدين. نحمده سبحانه وتعالى حمدا ونشكره جل وعلا شكرا على نعمة الإسلام الذي رضي لنا الإسلام دينا الذي ارتضاه الله للمسلمين إلى يوم الدين. matendo gonna gawachitiibwa Allah tabarak wa taala nanyini buyinza Allah nanyini maanyi Allah oyo Allah akyatuwadde obulamu oyo Allah tabarak wa taala akyatusaasidde oyo Allah tabarak wa taala akyatukulembedde mu mirimu gyaffe. Tumusaba Allah tabarak wa taala abeere nga atuteekamu abo abaddu bagenda okumalira, ne tumusaba Allah tabarak wa taala atusitula amadaala. Waliwo wano abaddu abali mu kumpeereza kati wano message bagamba kwetuli, naye mikwano gyange mbaagala kubanga musembera tukole omulimu guno insha Allah, oba oliawo gunaatufuukira ennunuzi yaffe yawma alqiyama ku lunaku olw'enkomerero lwe tugenda okudda eri Allah tabarakan wa taala. Muganda wange wenna andaba, kano ke kaseera kennyini kenkwetaagiramu okubanga ojja insha Allah tukole omulimu guno. Allah tumusaba atuteeke mbaddu abagenda okubanga atuyingiza ejjana yawma alqiyama. Era nsaba Allah akkirize abanonyeeyo abaana bamwe mu luwummula olwaleero insha Allah wasiya yange ejja kutambuliraawo ng'ate bwe mbakubiriza okubanga musembera tutambule ffenna mu Salam Charity Live Appeal Program. Osaddaaka n'owaayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala, emirimu ne gisobola okubanga gitambula bukwakku. Oba oliawo kwe tuliyimirira Allah ne tumugamba nti ya Allah twayimirirawo Allah waffe ne tukola emirimu gundi, ne tuzimba emizikiti, ne tuziteekayo nayikondo abasiraamu ne bafuna we banywa amazzi n'abatali basiraamu, because those are social amenities ezitayawula wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu. Omusiraamu ayagala amazzi n'atali musiraamu ayagala amazzi. Nabwe ekitabo kiri mu Salam Charity wano tetukola any kind of discrimination. Bwe tuba bakuwa kyalo nayikondo tetugamba nti nayikondo eno y'abasiraamu bwekka. Bwe tuwa bakuwa muzikiti nayikondo tetugamba nti nno gana amazzi ga muzikiti gwokka. Ekyo nno ne kikukakatako gwe muganda wange wenna ali eyo ti oba oli musiraamu oba toli musiraamu, ne kikukakatako okubanga otwegattako mu kubanga tukyusa obulamu bw'abantu, n'okubanga tuwanika eddiini busiraamu, n'okubanga tuyamba abo abalina okuyambibwa nga tuyita mu kitongole ekya Salam Charity. Olunaku olwaleero wasuya yange nga bwe tusaddaaka bwe tukola omulimu guno ejja kubanga baddu ba Allah tabarak wa taala etambulira ku kigambo kye tugamba azuhudu ani duniya, okubanga ensi eno tugikyawa olukyawa olw'ekika ekya waggulu. Oba oliawo omuntu bw'anaategeera nti enensi temuli, bw'anaatuuka maaso g'ekitiibwa Allah tabarak wa taala ng'asiimiddwa. Gwe wenna muganda wange ali eyo, kano ke kaseera odduke ojja ogambe nti kati omwezi guno njagala ngufundikire. Mujjukire nti omwezi ogw'obusiraamu twakagutandika, omwezi gwaffe ogw'obusiraamu twakagutandika, tetunnatuuka na munaku za mwezi 10. Abange baganda bange omwezi gw'obusiraamu twakagutandika. Tandika omwezi guno ng'ogutandika n'ebintu ebisinga okubeera ebinene oba oliawo ebiyinza okuyamba mu maaso g'ekitiibwa Allah tabarak wa taala. Mujjeeyo amasimu sooke nsomere bamugenyi asooka nga tetunnatandika irimu, sooke tusomere bamugenyi asooka. Ennamba zino buli omu ajje ateekeko. Airtel jayo essimu yo nga tetunnagenda ku topic ya lunaku olwaleero, njagala kusooka kufuna bano bennyini bano abaddu ba Allah tabarak wa taala minal mu'minina rijalun sadaqu. Allah tabarak wa taala beyajjawo beyatuteerawo
abaddu ba Allah tabarak wa taala abanyiikivu, abaddu ba Allah tabarak wa taala abasobola okubanga bateekayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala. Ojja kunyiga star 165 star 3 hash, tandise naawe wa MTN ojja kunyiga star 165 star 3 hash. Bw'omaliriza ojja kuyingiza merchant code eri 315865. Ojja kumaliriza ojja kuteekamu amount, ojja kuselectinga number 1 eriko ekigambo mobile money, ate ojja kuteekamu pini. Sente zo zigenda kubanga insha Allah zimaze okutuuka wano mu kitongole ekya Salam Charity gwa MTN bwe tujja kutambula bwe tutyo. Ojja kumaliriza okutiga star 165 star 3 hash. Bw'omaliriza ojja kubanga oyingiza merchant code yaffe bulungi nnyo eri 315865 asatu mwemu 5865. Bw'ogimaliza ojja kuteekamu amount, awo ogenda okuteeramu sente zoyagala okusaddaka. Selectinga number 1 eriko ekigambo mobile money, oteekemu pini. Sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano mu kitongole kya Salam Charity. Allah tabarak wa taala tumusaba abeere nga atuleetera abo abaddu abanyiikivu, abaddu abamalirivu abaga nti kino kirina okuggwa mwe beneetaaga mu kaseera kano. Njagalayo abamugenyi asooka, omanyize mbeeyitira wano bamugenyi asooka, abakozi b'emirimu gya Allah tabarak wa taala nga goga nti nze neewaddeyo kubeera bamugenyi asooka mu kukola emirimu gya Allah tabarak wa taala. Wa Airtel jayo essimu abantu 10 insha Allah bagenda okugulawo programu eno, mugenda kubawa edduwa separately. Abantu 10, kwata omutwalo, kwata 5, kwata emitwalo 3, kwata 5, ogambe nti olunaku olwaleero nange kambeeremu abo abaguddewo olunaku olwaleero. Saba Allah tabarak wa taala akkirize, Allah atumalire insha Allahu tabarak wa taala tukole omulimu guno nga tugukola n'omutima gumu. Saba Allah atuteekemu abo abaddu abagenda okukola omulimu guno baddu ba Allah. Airtel ojja kunyiga star 185 star 9 hash. Bw'ogimaliriza ojja kubanga muganda ng'oteekamu amount ojja kuteekamu amount. Bw'omaliriza amount yaffe ojja kubanga oyingiza payment reference, awo oteekawo mannya go, oteekemu pini. Sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano mu kitongole ekya Salam Charity. Tusaba Allah akkirize atuteekemu abo abaddu abagenda okukola omulimu guno. Airtel onkuddiremu nyiga star 185 star 9 hash. Bw'omaliriza njagala abantu 10 nga sinatandika kusoma irimu. Star 185 star 9 hash. Bw'ogimaliza ojja kubanga oyingiza merchant ID. Merchant ID yaffe eri 31 48 43 42 989. Bw'ogimaliriza muganda wange ojja kubanga ate oyingizaamu payment reference, awo ojja kuteekawo erinnya lyo, oteekemu pini. Sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano mu kitongole kya Salam Charity. Erinnya ly'omuntu erituuka nga ndi wakudduwa. Njagalayo amannya insha Allah amannya 10 n'akafunawo amannya 3 wenjogerera abamaze okubanga batuuka. Muganda wange jangu osaddaakeko, jangu ozimbe ku nnyumba ya Allah nga programu eno bwetambula bulijjo mugimanyi bulungi nnyo. Baddu ba Allah, you donate, we deliver with trust. Gw'osaddaaka fene tusobola okubanga tutuukiriza saddaaka yo neetuuka ku bantu abeetaavu, neetuuka ku bantu abalina abeetaaga obuyambi, neetuuka ku bantu abo abatuufu. MTN njagala abantu 10 bwe mba sinabafuna tetugenda tandika irimu. Njagala abantu 10 abagulawo programu eno nze yenkola yange. Allah waba kusaasidde ng'omutwalo gusobola 5 gusobola akakaaga okasobola buli omu woolabira TV eno wenjagala oviireyo mu bantu bane 10 Allah akusaasira obeereko n'akawezaawo abantu 4 mbulayo abantu 6 era amanya ngenda gasoma nga gamaze kuggwayo. Teekako omutwalo njagala ate mu abagenda okuteekako omutwalo insha Allah mwengenda kubagamba bano abantu 5 batuwadde omutwalo basobodde okubanga batuukiriza insha Allah mission yaffe. Star 165 star 3 hash. Bw'ogimaliriza ojja kubanga oyingiza merchant code eri 315865. Bw'ogimaliriza ojja kuteekamu amount, awo teekawo sente zo. Njagalayo omuddu wa Allah wanaaveeyo atuweeyo ezzike. Olwaleero ojja kuba omenya erikodi. Bw'omaliriza muganda wange ojja kubanga oyingiza mpini, sente zo zijja kuba zituuka wano direct mu kitongole ekya Salam Charity. Tusaba Allah akkirize atuteekemu abo abaddu abagenda okukola omulimu guno insha Allah, ate tusobola okulabanga insha Allah tusiimibwa maaso g'ekitiibwa Allah tabarak wa taala. Sembera yita mukwano go, yita muganda wo, yita baganda wo, yita mikwano gyo obagambe nti twatandise dda okubanga tukola omulimu guno. Mukkirize tusooke ng'abantu 10 bano bamala kuwera okubasoma. Mukkirize
tusooke tubeeko kye tuyiga insha allahu tabaraka wa taala. Omusajja yajja eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, dullani ala amali, ndagirirayo omulimu, idha amiltahu, nga bwe naaba ngukoze, ahabbani Allah, Allah agenda kunjagala, wa ahabbani nnas, n'abantu bagenda kunjagala. Wuliriza ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamugamba nti izhad fi dunya, kyawe ensi, yuhibbuka Allah, Allah agenda kwagala. Kigambo kukya wansi kigazi, nga twatandise okukinnyonnyola tulabika tusobola okusulawo nga tunnyonnyola ekigambo kye bayita okukyawa ensi. N'amugamba nti wazhad fima inda nnas, kyawe ebintu by'abantu, yuhibbuka nnas, n'abantu bagenda kwagala. Genda mu kitabo kya Ibn Majah ogenda kusangamu hadithi eyo. Ebikulu biringa bibiri ebiri mu hadithi eno. Okusookera ddala baatulaga mu hadithi eno nti eno ensi eno teyeetaaga nnyo kuwa budde. Ensi yeetaaga okugenda empola, teyeetaaga kumalirako time, teyeetaaga kuwa budde buyitirivu, kubanga ne bwe tunaagiwa obudde tewali agenda kuva mu nsi muno ng'agyetisse oba nga yeetisse kapoloti ku bupoloti bwe yali aguze ku duniya kuno. Mbakubiriza abali eyo, Allah akusaasire ggwe ndaba, akuteeke mu baddu ensi beetagenda kumalamu. Allah bwe yali anyumya mu Qur'ani yagamba wala ba'da al-isti'adha, yagamba wala tagurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yagurrannakum billahi al-gharur. Tebubabuza obulamu bw'ensi eno ne bubajja ku Allah ne bubabuza olubuza. Allah bwe yali anyumye mu Qur'ani mu aya endala yagamba nti wama hadhihi al-hayatu ad-dunya illa la'bun wa lahwun wa zina. Eno ensi teri okujjako nga bw'olaba ekintu ekiri awo eky'omuzannyo. Ne bw'oliyagala ensi eno nga mmaliriza toligikungula. Pointi yange eno nga ngivaako. Ne bw'oliyagala ensi eno ogikungule toligikungula. Bangi bagibaddeko nga balina bye balina naye tebasobodde kugiwangula. Bw'ofuna ng'akadde akakola omulimu gwa Katonda ng'osobola okugukola gukole, because olina obudde butono. Naakafunawo abantu 8, nabagambye njagala abantu 10. Njagala kuddamu mbasomere ennamba eno eya MTN. Nabagamba ku programu eno tusoma ate nga bwe tusaddaaka. Simanyi oba seeka wange Akram, abantu bano osobola okubatangazaamu katono ku ssente zaabwe ze bikola. Ne bw'oba tompadde current video eya programu eriwo, nompaako ku video yaffe ey'emabega omuntu alabe wa waateeka olukumiro. Kuba abantu bano bo balowooza bino ebintu bye tubagamba byaffe. Tuli mu kukulaakulanya Katakwi. Twewaayo tulabe nga Katakwi nga Salaam Charity, tulabe nga Katakwi tumutuusaako we tumutuusiza. Twagenda okugenda mu kifo kino nga kyekimu ku bifo ebigayaaliriddwa oba oli awo ebitalina mwasirizi yadde omusingi. Ne tuvaayo nga Salaam Charity ne tugamba tujja kuyimirirawo at all costs tusobole okulaba nga tutuukiriza programu eno. Kya buvunaanyizibwa gwe muganda wange naawe okusitukiramu n'ogamba kankola omulimu guno. Ebintu ebyo bitunuulire. Awo nno omwami ogwe mulaba ndowooza mumulaba nnyo tutambula naye Imam Kasozi nga bagezaako okubanga alhamdulillah baggulawo ku Masjidi Salaamu, baggulawo kye bayita masjid. Tusaba Allah tabarak wa taala atuteeke mu abo abaddu abalaba ebintu bino ne tufunamu ekyokuyiga. Wallahi muganda wange tunuulira masjidi eyo ddala ddala bwe kuba nga ddala kwabaddeko olukumi lwo owulira otya nga bwe tuba tubadde tukola omulimu guno nga wallahi owulira otya. Alhaji Abdul Salam, Alhaji Abdul Karim Kalisa, MD waffe omulungi Salaam Charity,
mukama waffe mulaba masjidi zezo ezimu zettadde baddu ba Allah ekatakwi kyabuvunaanyizibwa abasiraamu baali tebalina we basaalira gwe bw'otuula eyo n'olaba nga omutwalo gwo munene nnyo okuteeka akasawo ka seminti kesatu bbiri twagala tukulaakulanye ekitundu kino ebyo nno mbalagako byemabega kati tulina siteepu endala ate gye tutuuseeko essaawa yonna gye tugenda okubalaga naye nga salaamu charity awo we tuli byegyo gy'emirimu gye tukola naffe twagala tutuuke mu maaso g'ekitiibwa Allah ng'atugamba nti jazaan bima kaanu ya'maluun eyo y'empeera gye mwalafuubaniranga wallahi nga tugirabako njagalayo oluvannyuma lw'okulaba baddu ba Allah tabaraka wa taala oluvannyuma lw'okulaba ebintu ebyo oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eyo oyigamu ki osobola kukola ki osobola kusaddaaka ki MTN gyayo essimu njagala nfuneyo abantu basatu buli omu ampeeyo akasawo ka seminti kubanga program gye tuliko tuli mu kuzimba star 165 star 3 hash gwe gwendiko star 165 star 3 hash bw'ogimaliza ojja kuyingiza mu merchant code yaffe 315865 bw'ogimaliza ojja kuteekamu amount ze sente selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money oteekemu pini sente zo zigenda kuba zimaze okutuuka wano mu kitongole kya Salam Charity ate gwe muganda ngo wa Airtel ojja kunyiga star 185 star 9 hash mumalirizawo ojja kubanga oyingiza mu merchant ID yaffe eri 4342 bw'ogimaliriza ojja kuteekamu amount bw'onooteekamu amount bajja kusaba payment reference awo ojja kuteekawo linnya lyo bw'omala okuteekamu erinnya lyo ojja kuteekamu pini sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano mu kitongole kya Salam Charity baddu ba Allah njagalayo omuddu asobola okukwatayo emitwalo 5 njagalayo omuddu wa Allah asobola okukwatayo emitwalo 3,012 n'atugulira ensawo ya seminti namba ku lw'omulimu guno gwe tukola Allah tabaraka wa taala nkusaba omutuleetere mushoyo olunaku olwaleero sobola okulaba nga omulimu guno tugukola sobola okulaba nga tweyimirizaawo sobola okulaba nga tukola ebintu bino Allah byalisiima n'abeera nga Allah tabaraka wa taala atuyingiza ejjana muganda nge teweerabira nti tuli mu kusaddaaka njagala kusoma mannya naye njagala gasooke gawere njagala kusoma mannya naye tegannawera yadde amannya 10 n'abasabye abantu 10 balemye okuwera njagala kusoma mannya insha Allahu tabaraka wa taala nga ngalabako teekayo ekitono ky'otaddeyo Airtel ojja kunyiga star 185 star 9 hash bw'omaliza ojja kuyingiza mu merchant ID yaffe 43429889 bw'ogimaliriza ojja kuyingiza mu amount awo njagala oteremu ensawo yo eya seminti ojja kubanga muganda nge bw'omaliriza bakusaba payment reference awo ojja kuteekawo linnya lyo bw'omaliza oteekemu pini sente zo zigenda kuba zimaze okutuuka wano mu kitongole kya Salam Charity njagala okutwala omukisa guno okwebaza abaddu ba Allah bano wammanga Shabani Wandera Allah akumalire muganda nge Mariam Nalubega Allah akumalire muganda nge Ibrahim Musisi naye atuuse Sofia Nalwanga naye atuuse Nabisere Sara naye amaze okutuuka Patrick Mugoya naye amaze okutuuka Nakachwa Zaituni amaze okutuuka Sauda Nancha naye amaze okutuuka omulimu gwe tukola guno baddu ba Allah munene nsaba Allah bana abaddu abakulembedde Mungu ayingire mu nsonga zaabwe Mungu abamalire ebyetaago byabwe eby'edduniya n'ebyenkomerero Allah tabarak wa taala abasiime ate Allah abateeke min alfaizin mu baddu abagenda okwesiima yawma la yanfa'u maalun wala banuun olunaku lwetagenda gasa maali yadde abaana illa man ata allaha biqalbin salim okujjako oyo alibaza eri Allah n'omutima omulungi tuli ku nsonga ennene mikwano gyange baganda bange yakuwaayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala njagala kubategeeza nti buli omu singa oweerwanako n'obaako kyoteekayo muganda ng'ojja kuba omaze okujeemulukira amateeka ga Allah tabaraka wa taala tusobola okulaba nga tutambula ffenna likayita nju min adhabillah oba oliawo tunaawona ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala nsaba Allah atusiime saba Allah atumalire saba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuyingiza ejjana era Allah atumalire Airtel ojja kunyiga star 185 star 9 hash bw'omaliza ojja kuyingiza merchant ID 43429889 ojja kuyingiza amount awo ojja kuteekamu sente zoyagala okusaddaaka enter the payment reference awo osobola okuteekawo erinnya lyo mala oteekemu pini sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka wano mu kitongole
ekya Salam Charity. Tusaba Allah tabarak wa taala abeere nga atuteekamu abo abaddu insha Allah abeegenda okukola omulimu guno olunaku olwaleero. Kale tubeeko kye tuyiga ekirala nga n'abaddu ba Allah tabarak wa taala abalala bwe bajja. Abange mikwano gyange, waliwo hadithi eva ku Sahal bun Saadi Saidi. Yagamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha. Singa ensi mu maaso ga Allah tabarak wa taala yali yenkanankana ekiwawaatiro ky'ensiri. Njagala ompulirize bulungi. Nabbi Muhammad yagamba nti singa ensi yali efaanagana oba nga yenkanankana ekiwawaatiro ky'ensiri, yagamba nti masaka kafiran minha sharubata ma. Omuntu atatya Allah, omuntu omuwakanyi w'eddiini, omuntu atakkiririza mu Busiraamu teyandinywedde mazzi. Eyo nno hadithi ekulaga nti eno ensi ntono, era neekulaga nti eno ensi eno Allah nga yagifunzizza mu maaso ge teyenkana yadde ekiwawaatiro ky'ensiri. Awo nno tufunamu ebintu nga bibiri. Ekisooka, inna Allaha kaana alaikum raqiba. Allah tabarak wa taala atuwondera, atumanyi. Ya'lam sirrakum wa jahrakum. Amanyi bye mukweka, amanyi bye mwolesa, amanyi bye mukola. Ensi ntono. Mungu bw'abanga akuwaddeko ku busobozi obubaako kyokola okikolanga. Kubanga akadde k'okyalina keekano, ak'okulongoosa, ak'okukola, ak'okusaddaaka, ak'okusaala. The only and only time you have is now. Njagala okusaba mikwano gyange mwenna abali eyo, tuddemu tubaterewo ennamba y'essimu. Olw'okuba tulabye nti ensi terina kintu kyonna kyefaanana. Wallahi ne maaso g'ekitiibwa Allah teyenkana yadde ekiwawaatiro ky'ensiri. Nsaba aba MTN mujjeyo. Njagala nfuneyo abaddu ba Allah tabarak wa taala bana ng'osobola okukwata emitwalo 3,12 ezigula akasawo ka seminti. Gwe kateekeko, wallahi nkuwa edduwa. Gwe kwata ensawo ya seminti ogiteekeko, wallahi nkuwa edduwa. Bino ebintu tebikoleka. Baddu ba Allah, bino ebintu tebikoleka, bikolebwa abo bokka abategedde Allah. Bino ebintu tebikoleka. Ani ali wano asobola okwewaayo? Ani ali wano asobola okumalirira atuweeyo kye bayita ensawo ya seminti mu kaseera kano? Ani asobola okumalirira atuweeyo ensawo ya seminti mu kaseera kano? Nsaba Allah akutuleetere. Nsaba Allah akutuleetere. Abaddu ba Allah nga temulabika wano. Mungamba nti message zijja bweteekako. Gukwata sente oteekeko mugambe ya Allah maliridde ntaddeko ku lulwo Allah malira. Omulimu guno gwe tukola gwaffe wallahi fe tugenda okugufuna mu maaso g'ekitiibwa Allah tabarakan wa ta'ala. Teekako kyonna Allah kyakusobozesezza omugambe ya Allah nvuddeyo nange nkola omulimu guno ku lulwo Allah wange nsiima. Njagala kubategeeza ti tetunnafuna omusiraamu yenna atuwaayo nsawo ya seminti mitwalo 3,12. MTN gya yessimu buli yenna agenda okutuwe kwata emitwalo 3,12 oziweeyo ku lwataatawo. Olwaleero twagala tufuneyo amenyawo sho. Buli agenda okutuwa akasawo ka seminti nga kawera ogenda kuba omenyewo sho. Buli agenda okutuwa akasawo ka seminti nga kawera ogenda kuba wallahi okoze omulimu ogutannaba kukolebwa muntu yenna ku show y'olunaku olwaleero. Njagala kwebaza Saidi Kamara amaze okutuuka, weebale nnyo, weebalire ddala. Muddu wa Allah ki? Njagalayo abaddu ba Allah bataano ensawo 5 eza seminti. Olwaleero tumanye titwafunyeyo abaddu ba Allah bataano. Ate naawe ali eyo ng'owulira obusobozi tolina, naye nga wandiyagadde okubaako kyoteekayo time yeeno.
owulira obusobozi tolina naye nga wandiyagadde okubaako kyoteekayo wallahi tayimu yeeno owulira obusobozi tolina naye nga wandiyagadde okubaako kyoteekayo wallahi tayimu yeeno MTN jjayo essimu tutambule star 165 star 3 hash star 165 star 3 hash bw'omaliriza yingiza merchant code 315865 bw'ogimaliriza ojja kuyingiza amount muganda wange bw'omala amount selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money omale otekemu pini sente zo zigenda kubanga zimaze okutuukano mu kitongole ekya Salam Charity. Allah tabarak wa taala tumusaba atuleetereyo omuddu akole omulimu guno biniyatil ikhlas n'enniya entukuvu. Allah tabarak wa taala tukusaba otuleetereyo omuddu mubaddu wallahi atukwatireyo wano ensawo ya cement ya mitwalo 3,200. Allah tabarak wa taala Allah atuteeke mubaddu ba Allah tabarak wa taala abagenda okukola omulimu guno. Mukwano gwange teweeyibaala, mukwano gwange dduka, mukwano gwange waana ojjobereko kyokola mu kkubo lya Allah tabarak wa taala. Tuli ku nsonga yakubanga tukulaakulanya katakwi. Mikwano gyange mbalaze ebimu ku bifaananyi wallahi bye tuli mu kubanga baddu ba Allah tubalaganga byakola mulimu guno. Owa Airtel ojjayo essimu naawe nkusomere ojja kunyiga star 185 gwa Airtel ojja kunyiga star 185 star 9 hash bw'ogimaliriza ojja kubanga oyingiza merchant ID eri 434298 bw'ogimaliriza ojja kuteekamu amount ze sente zoyagala okusaddaka selecting bagenda kusaba payment reference awo ojja kunteerawo mannyago bw'omaliriza okunteerawo amannyago ojja kuteekamu pini. Njagalayo omuddu wa Allah era nze nniize kulaba linnya nga liŋŋamba 3,200 ngenda kubategeeza ti omuddu wa Allah gundi atugulidde ensawo ya semiti. Abange lowoozaako ku taatawo gyali, lowoozaako ku maama wo mu kabbuli gyali, lowooza ku bulwadde obuluma maama wo, lowooza ku bulwadde obuluma kitaawo, ojje wallahi olwane omuteereyo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala. Mikwano gyange dakhala rajulun ala abi dharri, omusajja omu yayingira mu nnyumba ya sahaba ayitibwa abi dharri. Fajaala yuqallibu basarahu fi baytihi, natandika okutambuza amaaso mu nnyumba ya abi dharri. Bwe yamala okutambuza amaaso, bano abasajja betwogerako ba abi dharri be bamu ku basajja betuyita zahidu dunya abakyawa ensi nga ne bw'otuula mu nnyumba ye temuli kirimu. Naye ono omusajja bwe yakyala ewa abi dharri n'atambuza amaaso ge n'aga nti ya aba dharri aina mataikum, owange gwe abi dharri aina mataikum. Amubuuza abi dharri ennyumba yo nga nkalu temuli kalimu. Musajja wulira abasajja abakyawa ensi yaddamu n'aga nti inna lana baitan nuwajjihi ilaihi salih mata'ina. Yamugamba tulina ennyumba gye tulina ennyo okumalirako obudde. Musajja addamu abi dharri yamugamba nti wallahi nedda la budda laka min mata'i ma dumtu hahuna, newankubadde okolerera kiyama ennyumba yo mwandibaddemu akantu. Katutwale nti sofa set temwali, TV temwali, fridge temwali, nyumba nga nkalu. Abi dharri yamugamba inna sahibu almanzila, nannyini nnyumba eno la yada'na fiha, tagitwagalamu. Oli yalowooza nyumba yansi, nyumba kubeeramu TV, fridge n'ebirala. Naye ate ye abi dharri atuga nti waliwo ennyumba endala, ennyumba ya kabuli. Era n'agezaako okumulaga nti ennyumba y'ensi eno waliwo nannyiniyo atagitwagalamu, teyeetaaga nnyo kumalirako budde. Yoyo abi dharri be basajja abakyawa ensi eno ne bagiteeka ebbali. Njagala kukubiriza muganda wange, gwe nga gwe atudde awandaba, kiki kye weekoledde ky'ogenda okulaga Allah enkya? Nti naawe oliyimirirawo nti Allah nakwata ensawo ya sementi ne ngiteeka ku muzikiti, baali boogera ku TV Salam Charity, neteekayo 5 gyange. Ebyo nno bwe tunaaba tetunnabikola
baddu ba Allah tabarak wa taala tuyinza obutawona kandi abo baliwo amannya agatuuse ate nago tugasome gave mu ddiiro bwe tumala okugasoma tugende mu kuwummulako ate tukomewo nga tumaze okuwummulako insha Allah. Agamu ku mannya agasookera ddala ye abamuyita Hafswa n'abawanuka Allah tabarak wa taala akumalire. Abdallah Waibi naye amaze okutuuka Allah akumalire. Madina Nancha weebale nnyo weebalire ddala. Yudaya Nalule naawe barakallahu fik. Njagala kulindayo omuddu wa Allah asobola okukwata ensawo ya seminti. Njagala kukoma mu kitundu ekyokubiri nga tumaze okweteekateeka. Naye Usama Katumba mukkirize naye tumusiime olwa saddaaka gy'ataddeyo tumanye nti n'ekitundu ekyokubiri tukimazeeko nga be babaddu ba Allah abasobodde okusaddaaka. Tusaba Allah abamalire nga bwe mbasomya amannya ate Allah abasiime katukomewo. روحي يا الله المبدي. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we're opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. Grapes Valley Junior Schools. We are located in Lubowa Entebbe Road behind Fresh Cuts Naziba Village. We are a day and boarding school. Our school offers both an Islamic and a secular curriculum. We provide a safe and conducive environment in which to train, equip, promote, and educate children with life principles and skills and to build their character. Registration is in progress. For more information, please contact 0744 000 702 or email grapesvalleyjuniorschools@gmail.com. Grapes Valley Junior Schools, soaring with pride. Who brings communities together? MBs mobilize constituents to support government programs and campaigns. They also mobilize constituents for development purposes and programs intended to improve their standard of living. Your Member of Parliament is your representative. Make your voice heard. This message is brought to you by the Parliament of the Republic of Uganda. It's our big blue birthday bash. The vibes high, the deals too good to ignore. Grab your slice of the action. Shop online with Market by Momo. We deliver. Log on to market.momo.africa. Use the MyMTN app or the new Momo app to register and shop online. Market by Momo is from MTN and powered by MasterCard. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Buli wagula sabuni jama, Prestige Margarine, sabuni owokunaaba, owa Lanzo, owobuwunga ayoza, owa Toast, chapa mandashi, baking powder, ebibiriti bya Solio, buto wa Rinsen, omuzigo gwa Kasuku ne Tiri, nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu. Abo ofunira wakakonge kojjuza nga kakuyingiza butereevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama.
Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero erina buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School abawankizo nnyo mu buli kyakola. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Mbaniriza mikwano jange baganda bange okubanga mwebale kutega Salam TV ebbanga lyonna n'okusobola okutambula naffe ku programu yaffe Salam Charity Live Appeal Program. Wano mbeerawo buli lwakusatu essaawa 3 paka 4 ne bannange babeerawo mu nnaku endala okuva ku ssaawa 3 paka 4. Musigale nga mbagoberera, musigale nga tutambula ffenna tusobole okulaba nga tutambuza oba oliawo programu eno ey'okuyambako baganda baffe abali mu mbeera ey'okugezesebwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala entakerawo. I'll always thank you for the wonderful work, for the contributions that you do towards our mighty program. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless the work of your hands. Twagenze mu kuwumulako nga waliwo baganda baffe bamaze okutuuka nga bo baga nti omulimu guyina okuggwa, nga bo baga nti omulimu guyina okutambula. Nsaba Mukama Katonda oyo nannyini buyinza ali waggulu abasaasire musobole okuba nga mutambula wamu naffe. Olwaleero sibategedde bulungi, olwaleero temutambudde nga bwe mulina kutambula, naye insha Allah one day one time Allah ajja kutuleetera abo abasobola okuba nga batambula wamu naffe. Tukimanyi bulungi nnyo ti programu zino tuzikola okulaba nga tutaasa eggwanga, nga wano ku Salam TV tulina Salam Charity okulaba nga tubaako ettaffaali oba oliawo lye tugatta ku nsi. Mulabye mwenna abasinga mumanyi masjidi y'e Wambogo, ebyo byonna bibala bya Salam Charity. Masjidi eri e Wambogo mwenna abagimanyi mugimanyi bibala bya Salam Charity. Masjidi Namitanga, Nyamitanga, eyo byonna bibala bya Salam Charity. Masjidi endala Kansangawo Manyawa tuyina ebintu bingi nnyo projects nene ze tukoze. Naye olwaleero twagala kubanga twagamba okuva mu kisiibo kiri mwenna mwatulaba nga tubagamba nti tugenda ku concentratinga ku kigambo kye tuyita katakwi. Katakwi twatuuka mu katakwi muganda nge Akram. Abantu bano soko balage katakwi we twamusangira bobanga osobola okumubalaga. Abantu bali banywa amazzi nga ga mu bidiba. Abantu balina emizikiti nga wallahi we twatuukira katakwi nga naawe bw'otuukayo amaziga okaaba. Twatuuka katakwi nga abantu balina kiddako. Twatuuka katakwi nga abantu banywa amazzi ga mu bidiba. Byenjogera ndowooza mubiraba byebyo. Aga amazzi ge twasanga katakwi. Twagenda olanga Salam Charity concentrating ennyo mu Central. Naye nga abantu abali eyo bali bubidaba. Abantu nga basena amazzi mu bidiba. Babalageko ku mizikiti abantu gye baali basaalirangamu. Abo abantu be tuliko olwaleero we concentrated on those people so that we can change their lives. We can give them hope. Gwe Allah akusaasidde aga amazzi osobola okuganywa? Sobola okunywa amazzi ekika ekyo gwandaba muganda wange? Kati lwaki tokwatako ku ssimu yo noga nti gino emitwalo laba masjidi abantu we basaalira. Basiraamu ebyaffe bya reality tubibalaga wano ku Salam TV. Ebyaffe si byanjwanjwa, simanya gundi yagambye, simanya enkoko yali nnyo oluggi. Tubalaga ebintu nga nammwe kennyini wallahi mubirabako. Abasiraamu labo we basaaliranga. Naye with your contributions tumanejinza okukola bino bye bagenda obalagako ebitono. With your mighty contributions
tusobodde okubanga tukola bino bye tugenda obbalagako ebitonotono. Nayikondo tuzitaddeyo ndowooza mulaba kati gwe tuula eyo ogaana okusaddaako ogaana otuteekayo abaddu twabagamba nti amazzi ge munywa mabi ne tuteekawo nayikondo muziraba. Omanyi njagala ebintu bino baddu ba Allah nga mubitunulako kuba muyinza okulowooza ebyaffe bya bulimba. Salam Charity, we channel these projects ate ffe kennyini nyini ne tuzikolako with your small contributions. Ogwo nagwo muzikiti olwo nga tuguggulawo eri nayikondo kati ate mbalagane ku mizikiti. So far tubadde tetutambudde bubi, temutukoowa, tujja kusigala nga tubagamba. Njagalayo olwaleero omubedo omu, njagala tukole ebintu bino nga tubikola biniyatil ikhlas. Neniya ntukuvu tomanya Allah kwalisinzira naga abaddu bange balwana katakwi twagamba tugenda kumuteekamu emizikiti. Allah jana abatusoboseza nayikondo tugenda kuziteekamu because katakwi is not small. It is not a small village. It is not a small place. Bwe tugamba katakwi tuba tuli ku district level. We are not talking about a village. We are not talking about, but we are talking about the district level. Gigi emizikiti. Olwaleero muganda wange gwandaba bwe weekwatakwata enoga nange kantekeyo omutwalo gwange Allah alisinziira okwo ne tukusoma wano erinnya ne tuliwa ku dduwa obeera ovuddeko ki? Teekawo ennamba z'essimu. Manyi okwogera ennyo si kwe kuwangula. Nze mbalagako katono kaakati bateerewo ennamba y'essimu insha Allahu tabaaraka wa taala tufuneyo abaddu ba Allah abasobola okubanga basaddaakako olunaku olwaleero. Tusobola okulaba nga n'omuzikiti gwe tuliko ennaku zino okulaba nga tumaliriza nagwo tusobola okubanga tugumaliriza insha Allahu tabaaraka wa taala. Ate twongere maaso tugendagendako mu bunyomero bw'amagezi olumaliriza wano okusoma ennamba z'essimu tugenda kubanga tugendako katono mu kanyomero k'amagezi. *165*3# ennamba eyo kw'osinziira n'oweereza contribution yo ku nsonga ezo zenkulaze waggulu awo. Ojja kunyiga *MTN kyaliko yakosa MTN ojja kunyiga *165*3# bw'onoomaliza ojja kubanga oyingiza merchant code. Merchant code yaffe eri 315865 bw'ogimaliriza bajja kusaba sente amount zoyagala okuteekayo. Bw'omaliriza ojja kuselectinga number 1 eriko ekigambo mobile money otekemu pini. Sente zo zigenda kubanga zimaze okutuukana mu kitongole ekya Salam Charity. Ate gwe muganda nga wa Airtel ojja kunyiga *185*9# *185*9# bw'onoomaliriza ojja kubanga oyingiza merchant ID yaffe eri 4342989 bw'ogimaliriza ojja kubanga muganda nge oyingiza amount ezo sente zoagala okusaddaaka ate oyingize payment reference awo ojja kuteekawo manyago bw'onoomaliriza otekemu pini. Sente zo zigenda kubanga zimala zituuka direct wano mu kitongole ekya Salam Charity muganda wange tusobole okubanga tutambula ffenna. Ate gwe muganda wange owa Airtel nkuddiramu ojja kunyiga *185*9# bw'onoomaliriza ojja kubanga oyingiza merchant ID. Merchant ID yaffe eri 4342989 ojja kuteekamu amount ze sente. Enter the payment reference awo ojja kuteekawo amanyago otekemu pini. Sente zo zigenda kuba zimaze okutuukana mu kitongole ekya Salam Charity. Nsaba Allah tabaaraka wa taala akuteekemu abo abaddu gwandaba abagenda okukola omulimu guno era Allah akusiime. Obubaka bwange bwe njagala okusooka okuwa abaddu abali wano olunaku olwaleero bwe busooka bwe buno. Nabagaye nti tubulayo eddakiika ntono nnyo show yaffe ebeerenga eggwa dakiika ndooza ziringa 16. Tukoseeyo eddakiika 5 tusomeyokko ku bunyomero bw'amagezi nga bubiri. Abasinga obungi bansanga eyo mu kkubo ne bagamba nti seeka byonna obyogera otusomesa naye akanyomero k'amagezi kagenda wala kootera okutuwa ng'oli kumpi kumaliriza. Kitegeeza nti mubeerayo nga mulaba ate nga musiima empeereza yange.
era nange mbasuubiza nti bwe munaaba mumaze okusaddaaka nja baweera ddala obunyomero bw'amagezi bungi. Wadde olwaleero mumazeemukko ku maanyi naye nga mbadde temutambudde bubi for the past weeks, badde mutambudde bulungi. Message yange egende eri abaddu ba Allah mwenna abandaba. Mukimanye kullu tajriba, buli experience gyosanga fi hayatika mu bulamu bwo kanat risala, buba bubaka. Buli experience gyoyitamu mu nsi eno manya nti buba bubaka. Era okimanye nti kullu taakhiran, buli delay gyosanga mu bulamu bwo kanat himaya, oba oli awo eyinza okuba nga yali protection. Ekintu kyo bwe kikeerewanga kiyinza okuba nga protection yo nga Allah alina kyakukuuma tewejjusanga. Kulla waji'in, era okimanye nti buli pain kana tathiran, it was purification. Buli muntu bwalumwa Allah aba alina byamwozaako, Allah alina byaba amusangulako. Era ekisemberayo ddala njagala omanye kulla khasara, buli loss gyosanga mu bulamu bwo kanat bidayatun jadida, ebeera new beginning, ntandikwa mpya. Allahu la yukhti fi kitabat qissatik, Allah tabarak wa taala takolangako mistake mu kuwandiika story yo. Bigambo byenjogedde simanyi oba mubitegedde, naye ate sigenda kubiddamu. Allah gwasaasidde n'obitegeera, manya byawandiikibwa mu bulamu bwo, ate Allah takolangako mistake bw'aba awandiika story y'omuntu. Ekyo kiwedde. Ekyokubiri, la tahzan, owange gwandaba tonakuwalanga. Idha taghayyara man kunta tadhunnuhu aqrab, singa omuntu gwolowooza nti akulinaanye nnyo akyuka, singa omuntu gwolowooza nti mukwano gwo akyuka, tekikunakuwazanga. Fannansu yataghayyaruna kama tatagayyaru lfusul, abantu bakyuka nga bwolaba seasons bwe zikyuka. Minhum man yarhal inda awwal asifa, waliwo abakyuka in the first position. Wa minhum man yabki, waliwo abasigala ebizibu ne bikuba, obulamu ne bukaluba, ne wabaawo abasigala baga nti numaani ye waffe. Ngukubiriza nga nkugamba tamassak biman yabqa, nywerera kwoyo asigala wadde obulamu bwo bukalubye, nasigala nga akyakuwa amazzi, nasigala nga akyakuwa welcome, nasigala nga akyakurespectinga, nasigala nga akyakuwa ekitiibwa. Kankitwale ku kifaananyi kya mukazi na mukyala, tufunamu okugezesebwa mu byensimbi nga sente zaaliwo emabega, sente ne zituuka ne ziggwawo, naye abakazi abasigala nga sente ziweddewo batono. Bw'ofuna nga asigala ng'embeera ekalubye, nywerera kwoyo embeera ne bwebeeteredde. Naakabawo obunyomero bw'amagezi bubiri, naye ate twandiyongeddeyo naye okusaddaka kwammwe kutono. Ate nga mukimanyi nti tuli ku mbeera ey'okuba nga tukulakulanya katakwi ffe nga Abasalamu Charity, ng'ate tukwatagana wamu nammwe. Tewali kisobola kugenda mu maaso okuggyako nga we muli. Neebaza muganda wange amaze okutuuka bamuyita Umar Wanyonyi, oyo tutambula naye nno mu show zaffe zino ebbanga lyonna. Olwaleero nayagaddeyokko abantu nga 5, buli omu atuweeyo akasawo ka seminti, naye mummazeemu amaanyi. Era baddu ba Allah tabarak wa taala temummanyiiramu maanyi, temummaliramu ddala maanyi. Njagala nfuneyo abasobola okujja kino ekintu bakimalirize. Bwe muwulira nga nkuba takbiira wano ku TV nga mumanya waliwo atuuse n'ensawo ya seminti, kasita muwulira nga nkuba takbiira naye mulaba sinnagiwulira, mumanye
tetunnafunayo yadde akwata mitwalo 3,200 okuba ng'agulayo ensawo ya sementi ku projects z'embala z'obulungi. Njagala kwewasa Hafsa Nabawanuka, weebale nnyo, weebalire ddala. Airtel ayagala okusaddako ojja kunyiga star 185 star 9#. Bw'onoomaliriza ojja kuyingiza mu merchant ID yaffe eri 4342 989 4342 989. Yes, bw'omaliriza ojja kuteekamu amount ze sente zoyagala okusaddaka, selecting nga bagenda kusaba payment reference, awuteekawo manyago, bw'omaliza oteekemu pin. Ramula Namuwanga omaze okutuuka naawe, tusaba Allah akumalire, weebale nnyo, weebalire ddala okubaako naawe kyosaddaka. Teekayo baganda bange ow'omutwalo nga tuli okumaliza show yaffe ebulako eddakiika 9, ow'e5000, ow'e3, mujje tuzimba obusiraamu. Tewali agenda kujja baddu ba Allah tabarak wa taala abeere nga ajjawo, oba tewali agenda kujja azimbe busiraamu okujjako obusiraamu buyimiridde ku ffe baddu ba Allah tabarak wa taala. Njagala kubakubiriza mwenna mujje mutambule nange, mujje tusobole okulaba nga baddu ba Allah tabarak wa taala tukola omulimu guno. Allah tomanya ayinza okusinziira okwo n'atumalira. Gwe muganda wange owa MTN ojja kunyiga star 165 star 3#. Endagiriro eno nno gye nsoma ne ku TV Yoweri star 165 star 3#. Bw'omala ojja kubanga okola oteekamu bagenda kusaba merchant code yaffe eri 315865. Bw'ogimaliriza bagenda kusaba amount, oteekamu amount zoyagala okubanga naawe oteekayo, selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money. Bw'omalirizaawo ojja kuba oteekamu buteesi pini, sente zo nga zituukano mu kitongole ekya Salam Charity. Beera nga muganda wange ate obaako omulimu ogwokola Allah kwalisinzira. Hamida Bukirwa, saba Allah naawe akumalire. Hamida Bukirwa, abantu batandise okuyiika. Hamida Bukirwa, Allah akusiime. Hamida Bukirwa, weebale saddaka gy'owaddeyo, Allah abeere ng'agikuwamu obulungi kuno ku dunia ne ku akhira. Mungu akutaasa okulemerera Hamida Bukirwa, ate Allah agifuule ennunuziyo yaumal qiyama. Abaddu ba Allah bali mu kutuuka, ate Nasi wa Hindu naye amaze okutuuka. Nasi wa Hindu, weebale nnyo, weebalire ddala. Saba Allah atuuka gwempeddwa, saba Allah tabarak wa taala. Nasi wa Hindu, naawe Allah akumalire, naawe Allah akusiime. Nalutaaya Maluusi naye amaze okutuuka. Nalutaaya Maluusi, saba Allah jalla wa ala abeere nga akumalira byonna bye weetaaga mu nsi muno. Nalutaaya Maluusi, Mukama Katonda abeere nga akuyingiwaliza ensi eno, insha Allah Mungu akumpeera ejjana Firdausi, ate Allah abeere nga akuteeka minal faizin mu baddu abagenda okwesiima. Muganda nga wa MTN ojja kunyiga star 165 star 3#. Bw'ogimaliriza ojja kubeera nga muganda wange oteekamu merchant code eri 315865. Bw'ogimaliriza ojja kuteekamu amount ze sente zogenda okusaddaka, selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money. Bw'omaliriza oteekemu pini, sente zo zigenda kubanga zimaze okutuukano mu kitongole ekya Salam Charity. Naawe obeereko ekyamaanyi kyokoledde eggwanga, naawe obeereko ekyamaanyi kyokoledde obusiraamu, naawe obeereko ekyamaanyi naawe Allah tabarak wa taala kyagenda okubanga akubalako olunaku lwogenda okumusinkana. Bw'onookola ekyo, wallahi Allah agenda kubanga akusitula amadaala, era Allah agenda kukusiima. Mikwano gyange eddakiika zitambula, ate nga mujjukire nti bwe tuba tumaliriza show yaffe tutera okubeerayo ko nedduwa oba olyawo kwesabirako n'abo bennyini abasaddaase. Saba Allah tabarak wa taala akkirize, era Allah atumalire, era Allah akusiime, era Allah tabarak wa taala abeere nga atugaggawaza. MTN naawe maze okusomera wawoyita okusaddaaka. Mukkirize baddu ba Allah tabarak wa taala tufuneyo akanyomero k'amagezi kamu, bwe tumaliza tufune edduwa ate tusabireko kwabo baddu ba Allah abasaddaase. Weewala okwogera mu bantu success yo. Hafidh ala kulli shay'in jamilun yas'adak.
kuuma buli kintu kyonna Allah kyakuleetedde nga kirungi nga kikusanyusa. Ebintu ebimu tebyetaaga kwogera. Abantu abamu betunyumiza ebintu ebimu ate be batulya. Fuuka banka y'ebyama byo. Teri kikutandisa kuzimba nyumba n'oteeka ku status I have begun. God has done it. Abalogo b'oku nsi eno oyinza obutagimala. Bw'ofunanga ebintu Allah byakkoledde, let people know the results. Teri kikwogeza nga tonnalinnya nnyonyi ti enkya ŋŋenda. Leka omulogo akulabe ng'otuuse nga takyasobola kuzza. Kuuma nnyo ebirungi ebikusanyusa mu bulamu bwo. Ij'aluhu sirran. Ij'aluhu sirran. Ebyama Allah tabarak wa ta'ala byakuwadde bifuule nga byakyama. Hajati Shatro kawulidde. Bifuule byakyama bainaka wa baina nafsika. Wakati wo naawe. Fakullu shay'in ya'rifuhu an-nas. Kano kamanye buli kintu abantu kye bategeera nga kitambula kikyatinta yufsidunahu. Bamakinga sure nti bakyonoona. Saagala kwogera bingi ku nsonga eyo. Ategedde ategeere. Nsaba Allah mwenna abasobodde okubaako kye muteekayo olunaku olwaleero, Allah abagaziyirize. Muddeemu amiina. Olwaleero tetutambudde bulungi, go ge mazima nga bwe tutera okutambula. Simanyi oba obwavu kati ennaku zino bubayitiriddeko. Nsaba Allah abaggulirewo ebikyakutte, Allah abite. Kubanga si byangu mbimanyi. Naye olaba musobodde okubaako kye muteekayo. Alhamdulillah. Leero muyinza okuba temutambudde bulungi, naye ate olulala Allah n'abasaasira nembeera nga mutambula bulungi, ensonga nezitambula bulungi. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim. Allah kkiriza okuva gye tuli, kubanga Allah owulira olaba. Tubu alayna mukama waffe tukwegayirira, innaka anta tawwabur rahim, kubanga Allah tabarak wa taala gw'osaasira gw'omala. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Allah tukusaba imani ejjudde, wa rizqan wasi'a, ne riziki engazi, wa amalan mutaqabbala. Allah tabarak wa taala emirimu gyaffe ogikkirize, lisanan dhakira, tukusaba olulimi Allah olukujjukira ebbanga lyonna, du'aan mustajaban, tukusaba edduwa ng'edduwa ze tukusaba Allah ozaanukula. Rabbana, ay Allah tabarak wa taala, atina, tukusaba otuwe fi dunya, mu nsi muno, hasanata Allah tuwe birungi, wa fil akhirati ne ku nkomerero hasanata Allah tukusaba birungi, wa qina adhaban nar, Allah tukingiriza omuliro. Barik lana fi amwalina, teeka omukisa mu maali yaffe. Barik lana fi azwajina, teeka omukisa mu baami baffe ne bakyala baffe. Barik lana fi buyutina, teeka omukisa mu mayumba gaffe. Allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-yawm. Allah tukusaba ebirungi byonna ebiri mu lunaku luno, wa khayra ma ba'dahu, n'ebirungi ebiri oluvannyuma lw'olunaku luno. Wa na'udhu bika min sharriha. Allah tukwekingiriza era tusaba otutaasa ebibi ebiri mu lunaku luno, wa sharri ma ba'dahu, n'ebibi Allah ebiri mu luvannyuma lw'olunaku luno. Allah tuwe ebirungi ebiri mu kiro kino n'ebirungi ebiri mu kiro ky'olunaku olwaleero n'oluvannyuma lwakyo. Ebibi Allah tabarak wa taala tukusaba obitukingirize, n'ebibi ebiri luvannyuma lw'ekiro kino. Mungu muffe mulimu abanyigirizibwa, Mungu muffe mulimu abayina ebibakutte, Mungu muffe Allah mulimu abayina endwadde, Mungu muffe Allah mulimu abayina okusoomoozebwa, muffe Allah mulimu abayina endwadde nga zaagaana okuwona. Allah tukusaba obateerewo obufulumiro, Allah tukusaba obawonye, Allah tukusaba obamalire, Allah tukusaba obasaasire. Rabbana, ay Allah, istajibu nidaana, kiriza okusaba kwaffe. Allahumma arham wa tajawaz, Allah yanguyiza omuddu yenna asadde asa olunaku olwaleero, awaddeyo mu kkubo lyo Allah, mu kuzimba ennyumba ye ey'ekitiibwa, mu kusaasaanya obusiraamu ne mu kukulaakulanya eddiini. Allah nkusaba oleme kumumma. Mungu omuwe emaali ey'ensibo, emaali etaggwaawo, bweba eri waggulu Allah gisse, bweba nga abantu bagirina bagimuwe, bweba eri mu ttaka Allah ogiggyeyo, bweba Allah ntono
ogiyinjiwaze. Mungu yanukula okusaba kwaffe, oyanukula edduwa zaffe, otumalire Allah ebyetaago byaffe, otusiime Allah otuyingize ejjana olunaku lwe tugenda okusinkana. Wa sallillahumma ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sinkane ate ku lwokusatu olujja. Nu'man Muhammad Mbogoge Manya. Assalamu alaikum.